nga naawe bwogera okubuulirawo obumanyi omutegeera. Omusajja oli bamuyita Isaaki yabuulira mirembe gy'abakabaka bameka. Mulina bayibuli awo, mulina bayibuli awo yabikuddeyo Isaaya chapter 1. Ani atuuseewo? Eyimirira tusomere ennyiri olusooka. Gamba bw'ati. Otyo. Okwolesebwa kwa Isaaya omwana wa Amosi bwe yalaba ku Yuda ne Yerusaalemi mu mirembe gya Uziya, oyo kabaka omu, Yosamu, oyo wakubiri, Akazi, wakusatu, ne Keezeekiya. bassekabaka ba Yuda. Bakabaka bameka? Bana. Bwoddayo neweetegereza omusajja ono ebbanga lyabuulira y'omu ku babuulizi b'enjiri ab'endagaano enkadde, bakayingo Isaaya. Yali mubuulizi nnabbi, yali nnabbi yateekebwamu ekitiibwa kubanga yali nnabbi wa mu lubiri. Ate teyakoma awo, yabuulirira ekiseera kiwanvu ekyasooka emyaka 6. Si wamaanyi oyo ate n'akulya mu mirembe egyaki egy'enjawulo. Naye bagamba nti kiseera kabaka Uziya mwe yafiira nalaba Mukama, kitegeeza nti yasooka n'aweerezaako emabega eno ng'akaaka bukaazi. Kati eriyo abakaddiide mukalesa muno nga mukaaka bukaazi, naye nga Katonda temumukolanga mutya, temumutegeeranga. Ekyo nno kibi, era essaala zammwe bwe zitera okugamba ayi Mukama nfuula omuzindaalo guno. Kati guno ne bw'ogulya ne bw'osensemuka tekukyuka, tekuyinza kutegeera Yesu. Naye ng'ebigambo ebifuutusa ebiyise mu muzindaalo bingi. So tulina ebizindaalo bingi wano, naye nga tebabeeranga bakristaayo. Abaana be be basinga okumutegeera bw'atali mukristaayo ne mukazi we. Era bwe bali abakyala wano abafumbo abalungi ddala mu kanisa, naye ng'eka omwami yeewuunya bwewuunya. Lwaki obudde buwungeera? Baddeyo bagwisa gy'obweri gatagenda naluwali buzibu. Olunaku lw'oliraba Mukama. Era bw'osoma essula ez'ettaano ezisooka eza Isaaya zirimu samoni ennungi ennyo enkambwe. Mulinga Sodoma ne Gomora. Ente zibasinga n'endogoyi zimanyi bakama baazo, naye mwe temumanyi. Yani yabagamba okujja okusinza wano. Nkooye okulinyirira empya zange n'enkuŋŋaana z'eddiini n'ebirala. Meseji ezo si z'amaanyi. Si z'amaanyi ezo meseji. Kusoma Isaaya chapter 1, chapter 2, chapter 3. Bw'oba oyagala okugula ku meseji ez'amaanyi ne kanisa etuyane nkuzigiridde. Genda mu ssuula esooka, ey'okubiri, ey'okusatu, ey'okuna, ey'okutaano. Mulimu zibasanze awerako. Ombuuliza kwana bwatugirangibwa nnyo mulembe guno. Kata temuuziramu emmere batulidde. Mwalako omuzabuza nga mugamba temuzibuulira. Naye bw'otuuka mu ssula y'omukaaga waasookera okugamba nti zinsanze, kubanga leero lwendabye bulijjo bwe mbuulirako nga nekyebadde mulowooza okuba sikyakola atya, sikyali. Naye ate nga nandiridde emyaka mingi eri abantu gyagenda kubasambuleya, naye agenda okwetegereza. Luli yakolanga olw'okubanga bakabaka bano nabo bamuteekangamu amaanyi ne mu bajeti bamuteekamu.
kirungi naye si kirungi nnyo bwe tubeera recognized mu circles ez'ensi kirungi naye si kirungi nnyo kubanga bayinza okuweweeta ensi yo ngezi esobola okusigako akazigo mpolampola kusigako akazigo noba nga tokyali nnyo wakusagwa eri mu nsi naye ate n'obuulira nnyo okuwa omusolo n'ebirala n'okukakanya abantu okuteekalakasa n'ebirala sigamba nti ebyo bibi ebyo birungi sabuni ez'ekika ekyo ziyinza oba nga zaagalwa nnyo naye Uziya bwe yafa omusajja ono naaba nga alinga akutusa omugongo amaanyi support ekoze etya ekendedde naye waba akyaleberalebera bwatyo kabaka omunene n'amulaga ku ntebe ensiga ya Uziya emirundi 10 n'amulaga ekyambalo ky'obwakabaka nga ne mu yeekaalu tekikola ki nga yeyo naabunaawo n'amulaga abasinza n'alaga obutukuvu n'ebirala n'agamba nti zisanze awo yali turning point ekyo okukulonda okubeera omubuulizi nga gwogenda mu kidaala ekyo wetaaga kusooka okulaba Yesu Kristo gwewennyini nga tonagamba abantu bali nti mwakya nga tonabagamba nti Yesu akomawo nga tonabagamba nti eggulu maneya ne emye nga tonabasomera byageyeena wetaaga okulaba Kristo gwewennyini okweteekateeka okwo kwetaagamu ekiseera ekyokwekebera ekyokwewonga ekyokusaba ekyokukakkana ekyokuwuliriza waliwo omwoyo lwayogera naye ng'obadde tokyawuliriza nnyo naye nga wetaaga ekiseera ekyokukakkana n'okola otya n'owuliriza waliwo byewalayira nga toyinza kubikola naye kakano nga wetaaga okubikola manyi twangomawo okulayira sijakola ekyo katonda nga bali omulamu sigala kikola nze wano ekazo wensabira tekisooka bonna namwe mumanyi bumanya nti nze bwe mbaawo tekisoboka kati ekiseera ekyokusingibwamu ebyo byolowooza nti toyinza kituuse gambe nti naye banikozi olukikola luliwa tugamba ki naye abantu balina kibali balowooza oba kinalingamba kyali kikwekiti oba kyali naye kale owange ebyakatonda byani byakatonda ndowooza ekisingako obulungi ekyezo kyekiba kikolebwa okusinga lwosimba amakuuli abamu ekanisa zakatonda baziwambawamba dda zafuuka zaabo basimbiramu amakuuli bagoba be baagala bawera kubanga basomera ekyawandiiko ekigamba nti nenyawera kati n'okuwera bakola batya bawera bakola batya mukakkane bino ebyokubuulira enjiri olina okuba nga okakkanye nnyo kubanga tojja kusinga Yesu Kristo eyava mu ggulu n'abeera ne mu mbeera z'abantu ku mutindo ogw'awansi sigamba nti oyenda kutambula ngaolyavula mu luguudo naye puleezi kakkana weeteeketeeke okozesebwa katonda katonda tajja kozesa muntu mujjagalavu tajja kozesa mubambaavu tajja kozesa walugezigezi tajja kozesa wamalala tajja kutukozesa mu mbeera efaanaganako etya bwetyo tajja kukozesa abantu bali self style mbawulira bali self style outside church linateekawo ekidiinidiini kye ogenda okukakkana bigenda okumaliriza amawulire tegatuwa byonna gatuwako bitono naye singa ogenze mu areas ezo ezaba false prophets aba preachers abamu abagunzeewo ebintu byabwe kwegamba weewunyayo okwewuunya kati banaye tukakkane buli omu katonda amukozese ku mmwe abalondeddwa ne bino birungi okubigoberera ekisooka kakkanya obulamu bwo tokaluubirira baluganda ate mwe mwanonda ate kati tewali nkoko zenaalya ate kati temulese kuleetiza soda
temutaddewo motoka ennenonanga temukoze kutya nakiwa ebityo temutaddeyo erijembera ananfumbiranga emmere n'ebirala nedda si bwe bulamu bwobadde beera mu bulamu bwokolaki bwobira isibbiri wala kuvayo nga watabuse n'ebintu byotomanyidde nabyo nno tebisoboka ffe twasomera mu ngatto mu mirembe gyaffe abasinga obungi twatambuzanga biki bigere nzijukira kusomera ffe nga tuli abaana 82 primary naye nga mulimu abalina ngatto basatu omu nga mwana we wagombolola naye n'olweyo omwana wegombolola naye bwe yazambalanga nga naye atambula bwati ng'alinga alinnya ku kibati ekyokya ekitegeeza tazimanyidde era bwe wajambalangamu engatto nolabanga abantu bonna batunuulidde ggwe nolabanga wenna olinga ekiba ekiyita mu lujja kati nebakuwadde omuzindaalo tokumanyidde kalane teweekako bintu birala dawudi bwe yayambala ekyambalo kye bwe yagenda okulwanyisa goliyasi ne bamwekwepinga ne bamwefuma ekiba obunene ne bamuwa engabo ey'amaanyi ne bamuwa ebizibaawo bya kabaka kubanga yena mige waabwe ne bamuwa kimu kyonna agenda okuteeka mu bwadi nga takola ki nga tabisobola nagamba abaana effumu lya kabaka liiryo n'engabo gye yiiryo n'agamba logegaluwa gaago kangende ku byange byemanyidde bampe enfuumulo yange ne butida yalasa yes kati nekakweteekateeka olubuto tomanyidde enkoko nyingi kati olwokuba wawulira nti saliwawo agenda okola effort yali akoko kati nawe okotandika okulya enkoko bulamu ate ate otufuukira ekizibu ku kitooto ekyendaga bwekyeyayuuya bwekyeyayuuya abaana n'omuzinda nokuja kuleetera ebizibu nga tukulya manyi kati ebizinda tukozesa kiri very sensitive kibaka buli kati buli kantu kakanya obulamu bwo bubeere simple fact ababulizi b'enjiri bayigiriza okubeera the simple life lifena beera n'obulamu nga bulizi byemmere entuufu tobwengera emmere obulamu tebukubanja mukkuto bukubanja kulya eri emmere ey'ekipimo tuli fena eri emmere ey'ekipimo nogamba negedde kino mukireetere negedde kiri mukireetere negedde kino mukireetere nedda naye ate ne kaakano ng'ogenda mukubuulira mwabaalamise nga mugenda okubuulira tandika ate obulamu bwokiyitete okubuza obujja obulamu bwo bwennyini buli obwomwoyo obwe nasoose obwogera naye kati ndi ku physical being bwoba obadde migongo gyekakakaka simanya amavivi gakonoka bijja kuleetera obuzibu gezaako okukola wakiri physical exercises enyangu obenga enyingo zo zikola bukibanna ojja kwagala okukola illustration oba kati ate obakanyale bakukoleko first aid yawe ebabekuluke fe tubeera balamu bwenyala okufukamira nfukamira nyala okubuukanbuuka bwensirituka nga agenda okugwa sigwerayo kakukonakawatalowe kati n'ogwanga feneddu ojja kusanga wamu nga ground oluusi teriri wero level nankwadde nga nakyo kyetaaga okubanga mubulizi wagenda okubuulira tutegese obulungi naye waliwo ebintuntu bingi byoba togenderedde oluusi nebikuleetera obuzibu nebikulaga nga tobadde fit so physical fitness is very essential faayo okulaba nga nywa amazzi
nywa amazzi agamala olwo obubonero obulaga nti tonywa mazzi amaaso go bwe gabanga amatwakaavu nnyo nga si mbeera yaago mulaba abasawo balanye tukebera wano ekiseera ndi mulwadde gulaina musawo nakulaba wano aba bakebera wano okulaba oba omusaibe guli oba amazzi ogakolaki oba amazzi ogalina engalo zo zino zikulaga bwe ziba nga zirina ebikaatakaata bingi ate nga toli mukubi w'amayinja kirina kyekiraga kunkya bwe bukyanga olina obujonjo omuntu omukulu taba na bujonjo naye bwe bukyekya nga gana maaso obwembulamaki obwembula galiko ebinyinyi kabone akalaga nti tonywa mazzi singa okalaala omumwa gwa wansi ng'okomberera mukomberere omumwa ne gweyasayasa gutyo bikiseera olwo neyandimba ebiseera ebyo nanga nti omumwa gwange bwegutyo bwegufaana nemugamba nti onywa amazzi genkanawo yali sinsi yanagamba ekyamazima kitera kuweza lita ateeka mwogezi ebyo bigenderere obeere mulamu seba limbye nembaga musiigako musiigi kayina abasajja namwe mulimu bekusiigako musiige nagambye nti batandika dda tosiigasiiga nywa amazzi gujja kubeere nakyo tuli fenna bwe muligenda mu mikolokolo gyammwe manya mwanjula manya mbaga bikikale eyo olisiiga naye wano omubulizi w'enjiri fuba nnyo okulabika ng'oli nakyo yesefu okitegedde eki teekateeka ebyambalo byo waliwo yezero nalemera ku fiitingi n'abasajja namwe mujja kwekolamu omulimu walibetisime kakati eyo mu divisions zaffe kawabeereyo n'oyo ayinza okutuyambako okutukebera nga bwe tukebera omugole tugamba nti egundi bulayo bwikinku ngaotunula bubi genda enviiri bazigololemu si mukole genda mugololemu ku nviiri zino kalimu kino bamufumbirire omwana agenda atereere yedda wanyaffe babasiiganga ttaka lya biswa sekula ekiswa ebakologa siiga omuzigo ogwenteere teeka mune yenna wenna naafuuka kabiri nagge agenda okufumbirwa nga yenna yenna akola atya nga yenna yenna agonda abalinga bana abafumbirwa bakalamula amasuuka asuuka embuzi zigendera ku kisinziiro kakati naye n'abasajja bakeberwa ekipale kiyinza okusuuka bannaye empale yali yange mu buwanvu kati ate sali yanjibaza atya yakyambadde naye nzingazinga wansi tuzirina empale ezo nange ninayo kewange ezi tuzirina naye tulina abaga nti nedda eno tugiddeko obakula endala neri naye weekolera ssebo obamu abalina ebizibu byaffe byannaafusi naki byonna tunyambala kipale kyange kinene tekindeetera muki buzibu n'emyaka gyange bagisonyiwa naye kaakano alikuwasebo jangu kati ono ate yakoze bulungi nambula ddala olawakati kulaba abantu bano genda wali kituutuwali kwegamba omuka amagezi mukiraba omusipi gwegulwa gwengu naye kati nze nyiza okwamalawo akasipi nga katekayo
kalekayo ikirizwa wansi eno katene waggulu nekayingira wakati awo kati ate nekafunye nepale neyingira wano abamu mwagambye nti tukwatakwata nnyo wano oluusi mba nnyongezaayo eno nga yefunyiza eryovasaizi naye kati omusajja olaba ekintu yakikoze yakyeteekaniza kakati nze bwe nyambala engatta eno semberako wali bagirabe wali mugirengereeyo nze bwe nyambala engatta eno baga suba tetwakutegedde bulungi musumba suba ennaku zino naye ate ye tewali akikolaki naye ate wayambalanga nze gyenyambadde ate naye oludala bwetwambala ziclanks kali wano tebanakutuwa kwambala clanks eyange yambala emyaka 9 tewangako kaki kamugu yayambala yamwaka gutya gumu ate naabafubye kubanga basinga bambala za myezi ebiri nakola atya nakyusa egunjo eno nga muzibu ali wasa mukazi ali musoboloyi yakulenga emyaka 15 nesaati bwezikyuka so sebo tweyanziza omwami na bannange kakati enyambala yoyo yanjawulo ng'akola atya ng'abuulira naye singa ayambadde ekooti ng'erekayo obwala buno agamba mukama yeebazibwe agamba kyange abantu ab'ebisubi bakoze batya nebatuleetedde mukiraba kati yambala mu ngeri efitinga ne mu mbeera z'okola otya z'olimu naye ate nga oli representative kati awo wewadde obuzibu ng'oli representative oga nti mukama ntumye nokodde akagato kalungi naye kekambalibwa katonda bakoze atya batumye katonda olaba wenjawulawo so nga tesinga bakusanze ng'oli ku bibyo ebirala bamanya nti nebanange musumba banange muwulizi waffe banange musumba naye ate bwojja ku kituuti waliwo enjawulo yambala engoye ezisaana naye ate nga ziri representative sala kubatulugunya nnyo naye mbadde magamaga y'omuntu kale basonyi naye nga engoye ziri kyeŋŋamba terusiiwuuse terulimu bitulituli tuli fenna bw'okola bwoti omuntu tagamba mumanya amakooti gamu nze ninayo aganterekera sente weiteekamu bwetiwa yenda okukwata mugazi akoze zitya nendowooza nti nazisaasaanyiza naye ate olumuuma akwatakwata nezisanga eno kozi mulimu akasekese mwezakola zitya mwezayita nezesonesa eno ngenda otunulayo okusingako ebiri engamba kokirunga nungi naye ekyeyinza okikola naye wali olumu aidiyo yekola ki yegwa mukiraba so katubeere nga tweteeseteese bulungi ne mu byambalo byaffe banaye mukama yeebazibwe omusajja oyo tatayimirirako awo omusajja oyo
omubuulizi wa njiri omu ku baweereza baffe mu kanisa mu busumba bw'e Masuliita yasituse ng'ajja naye emmotoka n'emutomera. Katonda n'azzabibya emmotoka efaafaganya n'epikipiki yezingazinga yonna naye n'asigala nga mulamu. Kati nno ffe tubadde tulowooza nti ali ku kitanda kati wuuno asonze. So Mukama waffe yebaze. Katwebaze tusanyusa okulaba omuddu wo Ssebatindira ayibama. Wewala okumulokola obaolyawo kyandibadde kibi nga musingawo. Longoosa obulamu bwe n'obuvune bwafunye buleme kugenda mu maaso buwone. Ekiruubirirwa kye ekyokuweereza okituukirize mu kitiibwa kyo ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Ssebo tusanyusa okulaba yakatuuka muwulire wedda gatutuukako wano ng'ali mu ddwaliro naye tusanyusa okumulaba. Oluganda Ssebatindira mwana wa Pasita Pike, mwana wa Pasita Nsubuga Samuel owe mukono retired. Teekateeka engoye bwe tuva mu wiikisi 2 teekateeka engoye esuuti erifu abasajja esuuti 2 esuuti 3 zikola zikuyamu buki bulungi naye kimu kyotokola toyambala saati mirundi 2. Ekyo kya muzizo. Toyambala saati mirundi emeka 2. Era bwe kiba kiyinzika nga kyekisingirako ddala obulungi toyambala sitokisi mirundi emeka 2. Naddala bw'oba okuzeekuzeemu okusooka ku myaka 35. Ekigere kyo kitandika okweyisa obubi. Bino bintu gulayo sokisi bigogo ng'ena oyambala guno nga ogwoza ogenda mu kinagiro gogwoza ate ebintu bimu nabo byekoleka kubonyabonya abantu kwoza sitokisi kakunyekunye mangu awo buli bupale bw'omunda bukunyekunye mangu awo nobugula obukola kutya engoye zange ziryawo nga nabwo obusuddeyo eri bino kambyogere kubanga abaana b'abantu abamumala wakubirowooza kivudde ebyogera nga bikola biti nga bwe biri. Akatambaala yezeninaabana ebyagese bizibu. Akatambaala nali akampadde zino sikala zange naye kale bakasuddemu. Akatambaala ako kakabe nga kasiimuula entuuyo. Tuli ffenna temufaayo ku kala eno. Kakabe nga kasobola okusiimula ki entuuyo. Waliwo obutambaala bagula nusu meka 5 gyebulika ka 5. Ofuna akatambaala nga kalimu kotoni mungiko. Tuli ffenna nga kalimu kotoni mungiko kasobole okusiimula entuuyo naye funanga 3 kaleme kubanga nako kaddingana. Ekyo nakyo naye si kikiba naye si kirungi. Abakyala engatto kazibeere nga za buweereza. Engatto ez'obuweereza si ze zino ez'obuki ez'obukondo ezo za mikolokolo n'engatto ey'omubulizi waki beera nga weeteeseteese bulungi ng'omubulizi w'enjiri. Engoye ez'okalazi kazibeere nga tezishouting colors tuzambala mu biseera byaffe ebya bulijjo ne ku mikolo egimu
shouting colors zisanyukirwa ennyo abaana ba nasale era olaba ebifaananyi byaba nasale babiteekako colors zifaanaganako bwezityo sala kuzibalagira wano kubanga zijja kuzikyawa kati eno tekola suuti tekola kyeyo tekola suuti ebanfu so nga ne suits checked coats nazo tezikola bulungi obuweereza bw'enyirizo z'abasajja batambula genda ku mupiira genda nebira bifana bweti biplay naye ate mu colors ziri representative zitera kuba dark colors mulimu black mulimu grey mulimu dark blue navy blue mulimu green it is dark naye oluusi teri representative ndi ku masuuti sewayimirirako eyo kala bwebanga ekyamuse nnyo teyandisuse luddawa teyandisuse sebatindira wakatuuka nayimirira mu katono ayina ekigulu kirwadde kati awo toteekako suuti musajja mugezi bwe yayambadde waggulu bwatyo wansi n'ateekako black yabadde mugezi nnyo webale naye oba kuteekako suuti ddala ng'eva waggulu paka wansi we ng'olwo kikoze kitya ng'olwo kifu njala kulabayo omulala wuuli nawe yimirirako seba wooli ezo ziri dark ndala muzimanyi black zibala bwezi so wetegeke ngeri nfanaganako bwetyo abakyala obugoyi bwaffe buno obw'emikono oluusi mupangisa nebukapangisa nokambala mulumu babukola bulungi n'okubwoza tebakola batya tebabwoza kati tokikiitana nabo mutwala tetebujja kukola bulungi naye engatto naye okebere nammwe ez'abaami musonso guno nagwo tegujja kukola bulungi olaba onotugana mukama ebiri byaffe abisaba n'abisindika mu nnyanja kati akasonso kakagira kati ezino ez'ebiimi ennyo nazo sinyonyo kasaati kakukutte kakukwereddeko nebirako nabyo olaba muba otuyana nnyo yambaliramu munda ka t-shirt ngayise ka t-shirt waliwo bu t-shirt obwoluwewere nga kaliko akakono lwaki kabako akakono kanywe entuuyo zira kuyita mu saati nezikwata nekooti baleme kuwaana nti oyogedde nnyo ologenda kulanga naye nga ate muweereza naye ngaayogera n'atuuyana nnyo kati nga talina ngoye ezinyo antuuyo ngaentuuyo zikulukuta nezituuka mu ngatto naye bwe zaatuukanga mu ngatto bwe yabanga anyweza ensonga azingegategira nesengerayo eri naye nga zimasukidde emirundi gebiri kakati beera ngezo yambadde munda zinywa ki bannaye zinywa entuuyo entuuyo singa zigwera waggulu teziva wansi noyezezawandukanga mu ngatto zivanga luddawa waggulu mutu ono yasinga okutuyana n'ekifuba bituyana nnyo ukategedde ako beera ne bayibuli nga sinjulifu
bayibuli yo eteekwa okuba nga si njulifu nga teteyazimba ate nga teyeesika. Waliwo bayibuli ezeesika empapula ezimu ne ziba mpanvu okusinga ki endala ng'ate endala nyimpi. Naye bw'ogenda okwetegereza ng'eno emabega yateekayo ekkundi. Kati bayibuli ey'ekkundi sayidi wano empapula ezimu zeesindika eri gireka awaka. Tunasomeranga akawaki awaka funa bayibuli ekwatikako. Ekizireetera ezo ngenda muziteekateekamu n'oteekamu buli kintu, n'oteekamu sabuni, n'oteekamu kada y'embaga, n'oteekamu sente, n'oteekamu biki. Bayibuli gikuumenga mpewufu. Moreover kugisaamu ekitiibwa kakibeere ekigambo kya Katonda paka Yosefu. Bayibuli kebeere nnyangu eno namba eriko lubereberye paka kukubikulirwa version ya Ssesonkole naye olaba nga si eri hande gitegedde abagala yakebeere nnyangu. Bw'oba okozesa bayibuli ez'ennimi endala beera nga oli well versed n'olulimi olwo era bw'obikulawo otegerawo bulungi. Ate totawanya abantu mu lulimi. Musumba yakyogeddeko, totawanya abantu mu lulimi. Kambabbireku mulekeraawo okulowooza nti mu Luganda tekyavaayo bulungi gwoba tolumanyi. Mpulira ababuulizi bangi ate abasinga baba so musumba sali abasinga basumba ffe tukikiitana nakyo tewasoma Luganda. Newankwadde oli Muganda naye tewakulira ne mubajjajjaabo mwali mu bisu n'oyiga lwe twogera. Kale oli Muganda Mukama waffe yebaze naye leka kulugamba nti tekyategerekeka muki. Mpulidde nnyo ebintu ebifaanana bw'ebyo naye nga temubivunaana naye si birungi kubalya wayigeredde mu ntegeera ye nga naye nga si mutuufu. Tulina ebigambo bingi by'olulimi Oluganda ebimu nga tebikyakozesebwa bukozesebwa mu kiseera kino ng'ate ebirala biyingira buyingiza mu kiseera kino mu ntegeera. Olulimi lukula buki? Lukula bukuzi naye tekitegeeza nti mu nkyusa y'ekiseera ekyo tikyali kikyamu. Tulina n'Oluganda lwetufaata abakuzeekuzeeku kati lwetuyinza okwogera nga mutemunnamwe temutegeera abatoototo okujjako yagenda obugenzi n'alusoma mu ssomero nga koozi. Ate tulina ne lutukozesa nga lukkirizibwa naye ng'oli alukozesa nga munnabuddu. Naye nga mu lunnabuddu naye bw'alwogera eri era nabo mwayogedde olulimi lwe lutya lwe lumu kisiikirize n'akiyita ekikome. Ebbombo n'aliyita olufuula. Okay, mutegedde ebyo biri okweteekateeka. Londa ebigambo by'onookozesa nga bitegerekeka bulungi eri abantu b'okola otya bayogerera. Waliwo ekikwetagisa okumikisingamu Olungereza okusinziira ku communication gy'okola otya gy'obuulira. Ate waliwo ekiteetaagisa singa obadde omikisingamu Olungereza sooka oyogere eby'Oluganda obiguse obibrifinge mu Lungereza naye toyogera ng'obitabise. Buli lw'obitabiikiriza waliwo abula ku sayidi eno ate ne wabaawo n'abula ku sayidi eno naye nga kwelowooza tewaddewo delivaringa message naye nga tekoze etya nga tetuuse kubanga ogenza otabulatabula. Bw'otabulamu Olungereza atalumanyiririra n'abula, bw'otabulamu Oluganda atalumanyi n'abula, bw'oteekamu ekizibu ate takitegeera ate awo n'avaako.
so totabiikiriza wabula oyinza okola briefing ogakyenge oyogera oluzungu waliwo olujja olina lukalagula kitundu kya ddakiika oba namba n'agamba kyembadde ntegeeza kiri kino oyaba mubuulizi mulungi aba amanyi kituyita communication n'afunza bwebyo byabadde ayogedde tegerekese bulungi okijjako ebirala nga binaba ebibuuzo naye abamu kugenda kukuulya nga musinziira wammweka naye muteeketeeke n'amaka gammwe olw'okuweereza oku kibi bwabanga gw'omukyala gw'omwami oveeka naye ng'omwami tabiriiko bali mu bintu byabibabuulira bagomoka waliwo abasajja abalina gagamba gati bugenzi mu kugomoka gwammwe kati sala amagezi olabe nga omwami naye omuloba oba mukyalawo ng'omuyingiza mu puroguramu eluwa eno n'abaana kyogereko awaka ekisabire bawe updates nabo benyini bakusabire ku lunaku olusooka kiba kirungi n'omwami n'aba oba omukyala n'akola atya n'aba oba single mother kiba kirungi n'abaana bo ne baba bazzukulu ba mikwano gyo ne babaawo n'abali ebweru bategeeze nti bannange ennaku z'omwezi pulezidenti munsabireko ngenda kutandika buweereza mukitegedde abaagalo obabuulire n'ebyetaabi bana tugenda naye tukyabulamu mumpeereza ekuusawo y'omuceere ejajjikuba kugamba naawe bw'otuuka wali naawe obenga olina contribution gyogenze naki gyogenze naye so ebyo bannange njagadde bikubategeeza kubyogera weteeketeeke n'ebikozesebwa byo abamu bagenda kukozesa gundi zino computers nga zirina ne screens powerpoint kakati bw'obanga kyogenda okukola funa akasenge kuwa wantu tandika okubyemanyiza tandika okumanyira okusomayo n'okulya kusomayo n'okulabula mukirabe naye bw'olaba nga bigenda okuleetera obuzibu bwegenda obisomeko oli bekka obyewandiikire mu kanotibuukuko okaake sewo omusumba isaaki ejuzi twafuna keesi kompyuta yavaako ate ng'omukyala abadde tagimanyidde kompyuta neevaako bwevaako okuddamu okugitereeza yafuna bakiyita etya naye yavaako naye yavaako nasyala ngayogera genda okwakakana nga tumututte mu ddwaliro bamujja waabwe bamutola mu ddwaliro yes kyamutwala emyezi nga 3 okutereera over that bagamba kineyo kyekyamukolamu so olaba kizitowa sikutiisatiisa naye olaba nga tekiyingira mu bulamu bwe kikola otya obadde onakyogamba endabyosembedde so beera nga Dawudi bwe yalaba erya Sawulo tabisobola n'abikola atya tweyanziza ssebo obudde bwaffe bugenze naye naffe tumaliriza ebirala bingi tebijja kugwayo eriya survey kimu ku byo birina okulaba site preparation ebyo byonna byetaagisa nonkodde ebyo birina okweteekateeka ng'omuntu tebeze bitya tebiweddeeyo simanyi bamugi bugendaku waliwo awamu nga amazzi ga taapu ate abalala ga bitaba nag'ebidiba okiraba waliwo weteekateeka nogenda nedditowo olumu kiyinza okuteetagisa nakunaaba asinga embeera nzibu given your life eri abatana abamaziganya kuba yeesiga etonnya olina asima ate bakutudde mu kirabiro okunaaba teweeyiira
tulina ne dry wash tukola ebiseera bimu olaba nokola ki nokola dry wash wetaaga wetaki kikopo ky'amazzi kimu wetaaga katawulo katono noteekamu amazzi noteekamu dito nonyikamu bwoti nokola otya newesiimuula nonabako bunayo ebigere neweba mukiraba n'ebirala bingi obutimba n'ebirala kubanga kikatako obutalwana paka efoti lwekola etya lwekuwa nga tolwadde so nga ate era ogenda bweteeseteese ne ku lw'abafu kubanga byetumiikiriza nnyo mwefoto oba wakatandika ennaku bbiri senga naafu yasenga yakuza nteeka okubaayo setalikagamba kumazi gaotebanga okola otya bana bino byetwogera byetusiiba nze kabakookera baziika omwana nga siriyo bwenzaala nga tuli mwefutegera ludawa mu maaso bamuziika siriwo lwendi katonda natuwa abaana abalala ne babeeramu mukiraba waliwo abafiirwa mu biseera ebyo mutwali sensitive naye ate mulimu gwadegenda maaso ate afudali kaseese kati nga bannanga omulimu waffe mumusabire nnyo nemuleeta amabugo bannanga kitaluuka bizibu sitaani ono bizibu era tugenda ku lutalo nolwekyo ogenda weteeseza ne ku lwabafu okujjako kimu kyokka nga bulwadde naye waliwo n'ebirwadde bimu bitugumiikiriza nsumba wafumu yali abatiza yali mwefuti wano kasana luweero musota kumubona ku ssaawa nnya nagamba oba kikizono kinyunyikikino ogenda okakeberako abasoka musiba mangu kola bikolako mangu awo sawa bwekiti yali ali kukazinda alumaako amuleeta mpalampala nomuteekawo naye ngaekikulu kigenda kigenda tikisanyalade so nakaaka oba twalina waliyo yali eryoto nakaaka abantu okutegeera nti omusota gwakuno okuwezayo abantu 10 nga wiikisi ziwesewesa manyi ennaku esatu ekituufu musumba akajja musota gwakulu oli ekasana omulala yali abatiza naye abakyabatiza mumanyi zino gawuni zaffe ezengawano yeyina vi agenda olaba nga agwana kuwa ajeyo omutwe gwana musota naye kiyakola nagira budizaali bwevi nagunywereza wano navayo mpola nayo kagerere akutukunya nakakasandi akukoza aja rukujiza nga ukayise nomukono mulala waso nakomaona akola atya nabatiza kubanga bagabayo musota abasikatobona tebali bakola batya bakubatizibwa ate bantu befoti ebyo bibaawo olina okubanga weteeseteese mweteeketeeke olw'abalalu mulalu ayinza okujjaawo nze mwefote bwe nakyukira taata wange omuto yajjanga atabidde nasanga omubuulizi atuuse wakati anyonyola Danieri mumanyi Danieri awo atuuse awo empologoma mutwe gwa zaabu ali awo anyonyola obwakabaka bwa Babilooni agenda kubabambere n'abaperusi tata n'atambula yaveri bwati nagamba temukwata banabaliriza temukwata najja n'atuuka n'agamba omubuulizi yali awulira n'agamba nti olimba Katonda ne Sitaani bebamu gatalekana nnyo kabulimba bantu Katonda ne Sitaani bebamu n'atabulatabulaawo
kizibu nnyo okumala effort ng'ebintu ekikejo nebikoze bitya tetibizise nolwekyo baweta esitese ne ku happenings ebintu bijja ne bibaawo nga bwe byetuliikiriza bali babweri nga bagobagana balwanira eri ne batukana nga bali mukiki nga bali mukidaala kale ate n'abenyigiriza z'obulimba nabo gyebali nabo bajja bayingiremu former adventists nabo bayingiremu olumala okukulira nabo ne batandika olumala nabo ne baddamu olumala nabo ne baddamu ogamba okubuuza ebibuuzo ogenda okubisomanga byabo so ebikikeeyo nekukavaabaokisi okkirize twebaze abasumba abatutumiddwa kulembeze waffe omusumba w'abasumba musumba Joseph Sembusi omusumba education ne communication olabirizi buno omusumba Sali Kisaakye tubakubireko amena so bakadde baffe tweyanzisa nteekateeka eno ebadde mu busumba obulala owa zooni endala enajja nankumbi teekateeko ne mu zooni endala around 3 era this coming Sunday ejja kubanga bamaliriza obulabirizi bwonna njagala kubasaba nga chairman wa zooni eno byetutegedde tubiteeke muki buli osinkana wano waliwo bingi byogabanyeeko bikwongerako okukula mu kutegeera kyokukola ensonga yakubeera omukulembeze obaako bingi byomanyiko okubadde ng'oyinza okwongerako bitono so tusaba muteeke mu nkola kitegedde nga bangi wano abali wano muzze ng'ababuulizi byebababuulidde byokwegendereza byaki buli kimu kikulu kale omwoyo bwali naye bw'otuuka mu nnaku ezo nowegayalirira noonya amazzi agatali mafumbe nokola otya tuyinza okakkana ng'oli mulwadde mu wiiki ey'okwogera ng'oli mu ddwaliro bakujjanjaba sipiidi oli mu mbeera eyo so let us do what we can do mukama waffe asobole okutukozesa nategeddeko wano mu disitulikiti y'e Makerere abamu batandise dda okuyigiriza akawungeezi bafuluma n'okuyiga bakola batya abantu babayitamu nga bwe babatwaliriza wali we bakuŋŋaanira wansi ne batandika okuyigiriza ku byobulamu era bagenda bagamba twalifugenda kuyigako ku nsonga z'ebyobulamu abantu bajja mpolampola nabaddeko wamu babadde abantu 12 8 nga buluganda bali awo bayiga nabo bamaliriza baseedayo ekigambo kya mukama waffe kitonotono n'okusaba so omusaba tutandike ebyamaka mpolampola ebyobulamu mpolampola then neperenti so tufune abantu abamanyi twagambye kuyinza okufuna omuntu omu wa district n'abakolerayo ka presentation ak'ebyobulamu ku area aka presentation kamu aka development enkulaakulana ne tukwata ako bayigiriza eri kebayigiriza otawa gwe tulowooza okuyigiriza eri abeera ng'omumanyi akayiseemu bulungi kuba bwe tugamba nti buli omu gwegoja okuyigiriza development ajja kuba tamanyi wakutandikira bwe tuba twafunye wa development n'atukolerayo ka presentation kamu nga kalungi nnyo ku development tukatwala eri ono n'akatwala eno fena tuyigiriza byaki byankulaakulana tuyambagane olio gwe twagambye nti wabanga amanyi olina eddagala ttuufu lyomanyi eryahago nga ttuufu nnyo kisobola okuyamba omuntu oba kifuba tanafuna zikutwala mu ddwaliro alina ekifuba kyamaanyi nokati tugendako bayigiriza ku nsonga kulwala ekifuba tonafuna sente zikutwala mu ddwaliro kolaba oti noonya mu bikola by'amapaapaali muwandiike kasita okuwandiika sigamba muwandiike nga bawandiika byanike papaali bikola ebikalo ebyo byokyeko kola bwoti teka munyo teka mukacupa nunako bamanye nti tubaagaliza begera mugezi kutuuka eri nga twogera ku kigambo kya mukama waffe soma ekibi kyajja mu nsi kituufu twetaka tubategeeza ekibi kyakola kitya naye twasobola okubategeeza ku byobulamu tuyinza okubeera obulungi weewale kino tujja kubalaga nti tuli wamu nabo ate tova mu bantu nga tobasabidde ketutambula bwezi tugende nga tusabira baki abantu
tugende nga tusabira abantu wootuuse muntu mwenyonyoleko tituli basebesa Adventist Church mutukere ne mugamba naye kasi bakubuuza muli baddiini ki febeddiini si kikulu nnyo kikulu abantu bakoowa balokole babuuza muli baddiini ki tuli baki Seventh Adventist Church mwezi guno n'okujja myezi ebiri twagiwaayo ng'ekkanisa olw'ebizibu ebiri mu ggwanga okutema abantu biki so twawaayisira kino okubaako n'okukuŋŋaana n'okusaba mbeera nzibu nnyo ewaawo olw'ekyo tuyita muno nga tugenda tubasabirako ate nga bwe tubategeeza tulina ebyokuyiga bikwata ku by'amaka ku by'abaana bw'ebiti olw'ekyo maama wandyagadde tukusabireko ayinza okugaana sabirako na kizibu kimaama ng'akubulira ekizibu kye omwami wange yandekawo tibambi kibi nnyo baana bange tebagenda kusoma sabira ensonga ziriwa ezo zakuwadde ate totuukayo nakalisabira mukama omuntu kukyalo naate alokoke bitobusoba gwe sooka osobole ki osabire ensonga ze omanye ebirala ebiri mu nsi ne concentration ebeere kuweza ensonga ze zakuwadde era bw'omaliriza maama oyinza okwagala okugenda twayinza okugamalika tugenda tukusabirako oyinza okutuwa kumanyako maama kusabirako ti ate oli mutawaana nze gundi funa omukisa otegere ku mannya ge n'enamba yeyaki olwo lwoliwo olika ng'omukubirako kasi maama munnange omwana yali omulwadde ali eti munnaye mukama yasaasa bwe mwamala okusaba kwolwo enkeera ne bankubira essimu nti bamaze n'omunongoza sente zakiziguze simanyi gye zaava kyamiina oddamu okuyitayo omulundi omulala bannaye musala mukama gye mwasaba mukama yagiwulira musabe n'eno n'ennimiro yaffe mukama agibaze olwo mufuuka bankwalo so buli bwe tugenda tukuliza abantu okukola kutya okusaba tusuubira nti mu kuteekateeka eno tugenda kukwana emikwana amasimu tugafuna kuyita mu nkolagana eyo so njagala kubeefasayizinga eyo badde njagala okwefasayizinga n'ensonga eri ey'okuyigiriza okujjuza ebitabo ewuwo n'obeera n'enkubuli y'ebitabo kiringa buli sabbiiti tukuŋŋaana ku makya kawungeezi netulya netubeerawo buli sabbiiti ffe tulya n'ennaku zino waliwo we nabadde ku church nayombi buyombi n'abantu bannaye bafuma abala beetoloolera aba ne balaba nga tebabala nga batema abantu bafuluma bagenda ebweru abalala basigalawo tebaagala kulya bo balye ku makya n'akawungeezi n'eriiso lye bagisomye n'akasimuka naye nanga tebasobola kuwulirabo nnyonta yakola ki buvunaanyizibwa baffe okukubiriza abantu okuba n'ennyonta ey'okufuluma ate ebyembi abamukufa wakulembeze bwe tusindika abantu ffe nga tusigala emabega bwetulaga tera akamanda mugende ebintu ebiriiyo kanziremu bannakisaba yafuluma mbagambye ndaba mugenze mwenna nze mukulembeze wano wamajje ezazawo egyenjiri omukulembeze atagenda ku lutabaalo ye Dawudi eyafuna ebiki tewali bantu bagenda kussaamu bwesige ne bakukkiririzaamu nga bw'okubiriza okugenda okuwulira enjiri osikala luddawa okifaanana nowa sabasulu ayingirawo kunnya aga basebo ne banyabo mutuuka leeti mwongeremu amaanyi saameka nyawo ng'ayitawo akwata omuzindalo basa mukama waffe yebaziwe anga omukebezi no kusabbiiti olw'ensonga nyo bategeeza nakku zino tumaze okukizuula kusinziira ku lipoota zaffe mutuuka nnyo leeti tewali ayinza kuwuliriza ebyo so tubeere ekyakulabirako bw'ogamba tufulume nga mukola mutya nga nenange nja kuwulira sijja kutambula butambuze naye kambereku so tuwulire ennyonta eyo tulye ennyonta eyo otherwise tetujja kutwala kanisa mu maaso ffe nga tusigala mabega tukkirire tugende n'abantu tulabe obuzibu bw'abantu batuvume bakole batya tugendeko mu bantu ekirala kino kanjogere kuba tugenda ekirala bwe bakubuuza nti kubanga omuli yabadde ambuuza nange nekitegeraka gyekiri waliwo gye mugenda ne bababuuza ebiki bwe bakubuuza ekibuuzo waliwo by'osobola okuddamu tolinda nnaku z'omwezi 24 tolinda 24 effort lwe tulitandika ngeri ya effort nedda
bwe bakubuuza naye simu abasebenside abatali ambizi tomugamba ani ekigambo ekyo bagamba tetuli ambizi ebagamba tulikyogerako olulala osobola omugamba nti ye tetulya kiki tetuli ambizi naye oba oyagala kumanya nsonga tuyinza okujja kuwendesa ejja oba kufaide wetunakoma osobola okubeerawo omusumba yabagambye ebintu ebisinga obungi abantu babikola tya bwotuswaza loka si yefe abatali ambizi ogamba omugaa nti fetukola tutya naye naalyoka alowooza ti abasebenzise balimu engeri mmeka era avawo ngaafunye enjiri balimu engeri biri bano tebalya bano bagambe bo bali embizi naye bali abalazo tolwawo nye ebintu ebimu tusobola okubiddamu ekirala buli muntu agenda afuluma mufune enjigiriza yaki mwongere okuyiga bayibuli yammwe n'okuddamu ebibuuzo twabatadde abirimu bameka tojja kgenda bwadde kunoonya omusumba onoomunoonya ddi funa ebyokuyiga ebyo bwobakubuuza ekibuuzo saladde jjo onoobaawo essaawa 11 tijja kubaawo ddeyo okukwata enjigiriza ya bayibuli yita mu bayibuliyo tutegeraganye banna kikyeteekesa abwessira kwe kulaba nga fenna tutandika okukola omulimu bw'onoomalako kyemwayo eno ojja kufakana nga naawe ebyawandiikibwa ebimu osobola okubiyigiriza osobola okudda ebibuuzo sikugali kalinoonye omusumba ajja kuleetera obusumba waliwo yabadde abuuza wali ekibuuzo kakidiremu wano nga tugenda kubawa yabadde abuuza busumba tetulina obuzibu tupu zaffe tezinaba kutegeerekeka tetunaba kutereera tukyalina ebizibu teyabimbuulidde abali wano nga mulimu gurupu gye mulimu twalondamu omukulembeze wa gurupu eyo mulimu mobiliza mulimu n'omuki n'omuwandiisi mufune obudde bwammwe mutuule mu lukiiko kuwenesa essaawa 11 mwerangirire ku sande essaawa 8 mutuule muno mulabe ebizibu ebiri mu gurupu yammwe ebizibu ki ebiri mu gurupu tulinamu kizibu ki kizibu kye tetulinamu ayigiriza byabulamu abimanyi tukoze tutya tulinamu ekizibu tulinamu omwami alina njigiriza ekyamu nabone bwe tuli waliwo gwe baŋŋambye babiri baŋŋambye bazze wano naye balina njigiriza kyamu babiri wa ate bonna basajja bali baleka bazze wano naye banjigiriza nkyamu naye nga bali wano so mujja kwetegeera nti omusajja ono bwe tugenda mu bantu ate asookera ku nsolo ey'akayembe akayembe akazibu byatandikirako mumuyite mukole mutya mutuule naye mumuyambe 25 tuyambagane tugatte amaanyi tugatte amagezi tuleke twala buli mugamu kama waffe luddawa budde bugenza ate abalala bagenda wala kati ngenda kukisemberayo ddala ebyokuyiga abakulu babireese ebyokuyiga abakulu babireese baleese samoni 14 eza wiikisi ziri ezisembayo naye bazitegekedde mu powerpoint ng'omuntu asobola okuzikasuka ku lutimbe n'akasuka ku lutimbe bwe twogeddemu abamu bategeeza tebagenda kusobola kukozesa lutimbe kubanga tebagenda kukosa ntimbe tebajja kufunamu projekita we tutegedde bana bagenda kubeera mu katundu kaabwe bayinza n'obutabegesa byuma kakati omukulu ono powerpoint zaleese zigenda kubanga outline mubulizi ng'asobola okuba ne outline n'amanya nti ayigiriza ku nsonga yakubatiza n'enyiriri nakine outline gwayinza okutandikira bagenda kuzikolako kati kino kyenjagala okubawa bw'oba osuubira okubuulira ng'okozesa powerpoint samuli zino genda nazo kati